Pressure eteekeddwa ku Katikkiro Charles Peter Mayiga nga buli omu agamba nti ono alina ky'amanyi ku bigenda mu maaso eby'okuvula Ssaabasajja Kabaka era ng'ali ku missoni ey'okulemesa Ssaabasajja Kabaka okumuwa ekitiibwa nga buli asanze avaayo n'avuma Ssaabasajja Kabaka. Kino nno kituukidde nga waliwo abantu ab'enjawulo abeefudde nti bo ewatali kuvuma Kabaka munnange twakigenda kutambula twakigenda genda mu maaso, naye nga bano Mayiga talina kyabagambako wabula ate abo ababadde bavuula Namulondo emirundi gyonna munnange bali mu kwesembeza era bali mu kutambula nabo. Twongera bajjukiza nti omulembe guno ogwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bwetulabidde abantu nga bavuula Obwakabaka ekisusse ate nga munnange ye yeefuula kyesirikidde era nga talina kyabagambako. Baganda bange, mikwano gyange, njagala tumanye nti omusajja ono alina missoni nnene era tubitunulemu ng'obudde bukyali kubanga kayinza okuba akagenderere bw'atyo Obwakabaka n'okuwambira ddala Ddamula nga bwe tumulaba. Twalabye ekifaananyi ekiyitaayita nga ssebo ennaku zino bulijjo bwe tulabula w'abantu mmwe bulijjo bwe tugamba ku bintu by'omusajja ono Mayiga simanyi oba bintu byakola mu biraba bigenda mu maaso. Mayiga mu kusooka yatugamba ebbanga yonna azze nga atugamba ye si munnabyabufuzi era tuludde ebbanga nga tukimujjukiza abantu baffe abattibwa, abawambibwa, abasibwa, abasendebwa ku mataka, injustices nnyingi ezizze nga zitukolwako. Tuwanjaga yavaayo natugala yesi munnabyabufuzi naye mumwegendereza ennaku zino atambula era nga statements zakola za byabufuzi nnyo ddala, naye ate nga n'ebyakola twali twabyogera dda okitegeera byayogerako twali twabyogera dda mulina kye mutannalaba. Omusajja ono oluvannyuma lw'okubeera nti mpuuga gwe babadde bagala okuleeta mumukubye baleese Mayiga. Transition ey'obuyinza Museveni ayagala kugikolera mwani mu Mayiga abalowozesa okubeera nti Mayiga waffe oba Mayiga wammwe, naye nga saagala mwerabire nti Mayiga waabo era nga Mayiga ebbanga lino yonna abadde nga akuta kadingidi ka mwani Museveni. Mayiga agenda abeerawo nga kiguumaaza. Kino njagala mukimanyi. Mayiga ajja kubeerawo nga kiguumaaza singa muloba oba tuloba abasajja wano bayisawo ekyo ekiteeka kyaki ky'okulondera ababaka ky'okulondera president mu parliament kuba gye baagala okumulondera. Kuba kyetulwanisa singa abasajja wano bajja mu bantu Mayiga talina waayita, Museveni talina waayita, bonna tebalina we bayita. Ekyo bakitiira ddala kubanga akalulu kajja kuba kangi mu bungi bakavuluge nga tebajja kukisobola nga bwe baakikola omulundi oguwedde. Y'ensonga lwaki olwo abalwana nnyo okulaba nga bateeka okulonda muki baagala kuleeta muntu waabwe naye nga as a matter of fact tegenda kubeera nkyukakyuka bajja kubeera nga bebbo bakyali mu position nga system y'emu naye nga bajjayo ekifaananyi kya Museveni ne bateekayo ekifaananyi kya Mayiga okubalowoozesa nti obuyinza bukyuse. Kyekimu ng'ekyali Zimbabwe ono we yafa ne bazaawo Munangagwa naye ate Munangagwa talina kyakoze. Munangagwa y'omu ne Mugabe n'okusinga kati kyebaagala otuleetera abakulu bano kitegeera. N'olw'ensonga eyo mubuuke mwebuuse Mayiga byatandise okukola ebyo byagenda atambula ng'azunga ali mu campaign gwe baagala otuleetera otuteerawo. Tewagenda kuba nkyukakyuka yadde. Kino Munnayuganda ndagala nkikugambe era okiteeke mu mutwe gwo okitegeere. Enkyukakyuka gye twetaaga erina kubeera ya Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine
lwaki nkugamba bwe nti entuukatuuka gye twetaaga y'ey'omuntu nga yajja buzzi nga tali omu ku bo ye Kyagulanyi yajja nga tali omu ku bo nga tali omu ku opposition yaabwe eya kampani gye baraaninga eruddewo okumala ebbanga ekolera Museveni yajja nga tali omu ku bo. Okitegedde yoyo ajja otuwa enkyukakyuka gye twetaaga. Mayiga ali omu ku bo, Mpuuga ali omu ku bo, Lukwago ali omu ku bo. Eyo opposition yonna eruddewo ebbanga y'omu ku bo. Kwebadde nga kampani nga be majority shareholders. Okitegeera eyo opposition kino nkibagamba omuntu alina okutuwa enkyukakyuka gye twetaaga alina kuba Kyagulanyi Robert Sentamu muzzukulu wa Kayira Ajuule omwana ow'Embogo. Mayiga talina kyenjaga atuleetera. Kagologosi bakaseetinze Museveni apowe bo basigale nga bakola ki nga bayisawo ebyabwe mabega muwozi abeere nga CDF asobole okukuma kitaawe. Ye system eyo gye bazimbye baagala kubaleetera ono Museveni akooya ayebye ayabise ayina agalwadde ge ate bakyayinza kuleeta muntu yenna kuva mu famire yaabwe kubanga Museveni ebbanga lyatukola katidde ery'emyaka 4 Abannayuganda bamukyaye bakooye bakyayi mikwano gye bakyayina famire ye. Okitegedde kati alina kubuzaabuza kuleeta muntu wammwe gwe mulowooza nti wammwe naye ate nga wuwe. Saagala mwerabire Mayiga y'omusajja y'omwe yavaayo ndowooza mu 2018 n'atugamba gavumenti z'abali abajega baamiini n'obote tezaali bantu mmwe bulijjo bwe tulabula oba bantu mmwe bulijjo bwe tugamba ku bintu by'omusajja ono Mayiga simanyi oba bintu byakola mu biraba bigenda mu maaso. Mayiga mu kusooka yatugamba ebbanga yonna azze nga atugamba ye si munnabyabufuzi era tuludde ebbanga nga tukimujjukiza abantu baffe abattibwa abawambibwa abasibwa abasendebwa ku mataka injustices nnyingi ezizze nga zitukolwako nga tuwanjaga yavaayo natugamba ye si munnabyabufuzi. Naye mumwegendereza ennaku zino atambula era nga statements zakola za byabufuzi nnyo ddala naye ate nga n'ebyakola twabyogera dda. Okitegeera byayogerako twabyogera dda mulina kye mutannalaba. Omusajja ono oluvannyuma lw'okubeera nti Mpuuga gwe babadde bagala okuleeta mumukubye baleese Mayiga. Transition ey'obuyinza Museveni ayagala kugikolera mwani mu Mayiga abalowoozesa okubeera nti Mayiga waffe oba Mayiga wammwe naye nga saagala mwerabire nti Mayiga waabwe era nga Mayiga ebbanga yonna abadde nga akuuta kadingidi ka mwami Museveni. Mayiga agenda abeerawo nga kiguumaaza. Kino njagala mukimanyi Mayiga ajja kubeerawo nga kiguumaaza singa muloba oba tuloba abasajja wano bayisawo ekyo ekiteeka kyaki ky'okulondera ababaka ky'okulondera president mu parliament kuba gye baagala okumulondera kuba kyetulwanisa singa abasajja wano bajja mu bantu Mayiga talina waayita Museveni talina waayita bonna tebalina we bayita ekyo bakitiira ddala kubanga akalulu kajja kuba kangi mu bungi bakavuluge nga tebajja kukisobola nga bwe bakikola omulundi oguwedde yensonga lwaki olwo abalwana nnyo okulaba nga bateeka okulonda muki baagala kuleeta muntu waabwe naye nga as a matter of fact tegenda kubeera nkyukakyuka bajja kubeera nga bebowe bakyali mu position nga system yemu naye nga bajjayo ekifaananyi kya Museveni ne bateekayo ekifaananyi kya Mayiga okubalowoozesa nti obuyinza bukyuse. Kyekimu ng'ekyali e Zimbabwe ono we yafa ne bazaawo Munangagwa naye ate Munangagwa talina kyakoze Munangagwa y'omu ne Mugabe n'okusinga kati kibaagala otuleetera abakulu bano. Kitegeera n'olw'ensonga eyo mubuuke mwebuuse
Mayiga byatandise okukola ebyo byagenda atambula ng'azunga ali mu campaign. Ali mu campaign gwe baagala okutula ekyo tuteerawo. Tewagenda kuba nkyuka yadde. Kino Munnayuganda ndagala nkikugambe era okiteeke mu mutwe gwo okitegeere. Enkyukakyuka gye twetaaga erina kubeera ya Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Lwaki nkugamba bwe nti enkyukakyuka gye twetaaga y'ey'omuntu nga yajja buzinga tali omu ku bo ye Kyagulanyi. Kyagulanyi yajja nga tali omu ku bo, nga tali omu ku opposition yaabwe eya kampani gye baraninga eruddewo okumala ebbanga ekolera Museveni. Yajja nga tali omu ku bo. Okitegedde? Yo yajja otuwa enkyukakyuka gye twetaaga. Mayiga ali omu ku bo, Mbuuga ali omu ku bo, Lukwago ali omu ku bo. Eyo opposition yonna eruddewo ebbanga y'omu ku bo. Kwebadde nga kampani nga be majority shareholders. Okitegeera? Eyo opposition kino nkibagamba, omuntu alina okutuwa enkyukakyuka gye twetaaga alina kuba Kyagulanyi Robert Ssentamu, muzzukulu wa Kayira Ajuule, omwana ow'Embogo. Mayiga talina kyenjaga tuleetera. Kagologosi bakaseetinze, Museveni apowe, bo basigale nga bakola ki? Nga bayisawo ebyabwe mabega muwozi abeere nga CDF asobole okukuuma kitaawe. Ye system eyo gye bazimbye. Ye system gye bazimbye baagala kubaleetera ono. Museveni akooya ayebye, ayabise, ayina agalwadde ge. Ate bakyayinza kuleeta muntu yenna kuva mu famire yaabwe kubanga Museveni ebbanga lyatukola katidde ery'emyaka 4 Abannayuganda bamukyaye, bakooye bakyayi mikwano gye, bakyayine famire ye. Okitegedde? Kati alina kubuzaabuza kuleeta muntu wammwe gwe mulowooza nti wammwe naye ate nga wuwe. Saagala mwerabire. Mayiga ye omusajja y'omu yavaayo ndowooza mu 2018 n'atugamba gavumenti z'abali abajega b'Amiini n'Obote tezaali nnungi. Toyinza zigerageranya ku gavumenti eno ya Museveni eriwo. Naye ng'ebintu byonna Amiini n'Obote bye baaleka, gavumenti eno ebitunze